Basebo ne bannyabo abandaba erinnya lyange nze John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association Zifuta ndi musajja musuubuzi edduuka lyange liri ku BBC Plaza wansi mu basement B105 awo enkolera ntunangatto ndi musanyufu nnyo okubeerako wano naye nnyo olwabasuubuzi bannaffe olw'embeera gye balimu naddala abasuubuzi abasuubula engoye nti ebbanga ddene okuviira ddala mwezi gwokusatu konteyina nga ziri kuyiwala nga ziri scattered kikwasa ennaku nga tulina konteyina eziri mu bina zonna nga zikwatiddwa ziri awo kitegeeza nti abantu abali mu kusafalinga bawera abantu emitwalo 2 mu kitundu mu mbeera efaanana bweti kuno okusaba kwaffe kugenda eri ekitongole ekirowooza ky'omusolo nti kano ke kaseera ketwalibadde tukakkana ffenna ne tutatunuulira muntu ono ayogerwako owokusatu anyigiriza abasuubuzi abba abasuubuzi n'ebirala wabula gwe ng'ekitongole ekivunaanyizibwa ku konteyina zino eziri scattered nti kano ke kaseera ogambe tunoonyeza tutya kye bayita win-win situation mute konteyina z'abantu zino nga bwe tweseetinga mu maaso n'okwongera okusomesa abantu ekyoyagala kye bayita separate bills basebo ne bannyabo tuli mu kaseera kakanayo kyani nti abantu bakolera mu mabanja kati ebizimbe bisibye ebiggalo olunaku olwaleero naye ate nga rent wakusasula ekyo kyennyamiza ekyokubiri nti omuntu ne bwe yalibadde agguddewo era ojja kwesanga ng'edduuka libadde kkalu nga talina bintu byakutunda kati tuli mu mbeera ey'okunyolwa ey'okuwatawanyika ey'okukaaba so mu mbeera eno tukubiriza buli muntu yenna alina avunaanyizibwa ayingire mu nsonga eno ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala kubanga abasuubuzi totale bali bubi era bamaze okulaga obulumi bwabwe kino kimala bantu bamaze okulaga obulumi bwabwe nti obulumi bwali ku magumba ife nga abakulembeze ojja kutunula eno n'eri ogambe bannange tukoze tutya naye nga solution tumaliriza tukyawanjaga eri gavumenti wamu ne minisitule tutwale ya trade nti ebintu bingi nnyo n'omukulembeze w'eggwanga bye yalagira nga tuli ekololo ebimu byakolwako ebirala tebinnaba kati kano kaseera kakuwanjaga jona wali jona luli nti mujje tukwatire wamu tulabe nga tuyamba omusuubuzi ono asooka kuba guno omulimu gulera abantu bangi abagagga n'abaavu abaasoma n'abataasoma kati bw'otagufaako mangu kuba kugenda kusaanawo ate nawe okosebwe bukennyini saa zino oli mu offisi naye ate enkya omwana wo n'omuzzukulu tomanyi mulimu gwe bagenda kukola mulanga ki gw'okubira abasuubuzi omulanga gwe mbakubira mwenna mbasaba mubeere bakkakkamu kubanga mu mbeera efaanana bwe tutwalaba nga okusomozebwa kungi nnyo eri ffe ng'abasuubuzi kwe kusaba omukulembeze w'eggwanga jatusinkane ng'ennaku z'omwezi 4 Sebutemba mu Nakivubo ggulu nkakasa bulungi nti zino ze zimu ku nsonga ezigenda okwongerwako mu lukiiko olwo ng'omukulembeze w'eggwanga azze kubanga kyeyoleka lwatu nti bwajja wabaawo ebisolo biyirirwa era bwe twamusinkana ekkololo mukimanyi bulungi nti twali ku dduka fines and penalties za ifrisi agency notices ebikwekweto ifrisi yennyini konteyina zaali scattered kumpi zali 9 something like that naye bwe twogera baazita awatali nsonga yonna nga bajjewo fines and penalties bazizijjeeko abantu ne basasula omusolo oguli bwiniweeni so tubasaba nti twalibadde tukozesa omukisa guno ne tuteekateeka buli kintu kyonna kyonna kitusoomooza omukulembeze w'eggwanga ennaku z'omwezi 4 ebizibu bino byonna tubyanje okuggalawo kw'abasuubuzi olwaleero tugenda kutaataganya enteekateeka ze mbadde naye ez'okujja nkakasa nti okulaga obutali mumativu eri abasuubuzi omanyi okulaga obutali mumativu eri abasuubuzi okwaffe kuba kwa mirembe nti omuntu waggala edduuka lyaddabuzi wakanaagira nti tewaliwo bwe bakuba tewaliwo bwe basiba era twenyamira nnyo kuba naffe abamu abakwatiddwa mu kasamba tuko kano naye nga abasuubuzi tebatera nakola fujjo kati mu mbeera efaanana bwetyo ze sisuubira nti okulaga obutali mumativu bwabwe kinaakosa okukyala kw'omukulembeze w'eggwanga eri abasuubuzi abantu beebuuza lwaki temumulinzeeko nemulyoka muggalawo abantu kitegeeza nti obulumi bwabatuuse ku magumba kwatuulayo wiikisi justice 2 kati wiikisi 2 oli bwagamba nti sigenda kuzirinda kiba kyeyoleka lwatu nti ali bubi nnyo takyalina nawasiza bintu biri ku URA
biri awo makonteyina ebimu byononeka abatunda engoye ezimu eza sizoni ziggwako kati mumbeera efaanana bwetyo omusuubuzi yakugamba nti at least kandage buno obutali bumativu enkya tunagenda mu lukiiko ngaomukulembeze w'eggwanga amaze n'okutegeera nti tituli bulungi embeera yeero kubigambibwa nti nno abamu ku mmwe abakulembeze b'abasuubuzi mubitaddemu ebyobufuzi abagamba nti tutadde ebyobufuzi mu bizibu by'abasuubuzi oba mu kwegugunga kw'abasuubuzi ekyo nsuubira si batuufu kubanga wano bw'obadde oze wano tolabyewo kala ya redi nti ndi wa nuupu tolabyewo kala ya bulu nti ndi wa FDC tolabyewo kala ya yero nti ndi wa NRM tolabyewo kala ya green nti ndi wa DP mumbeera efaanana bwetyo tetwagala nnyo abantu baddire ebizibu by'abasuubuzi bali politicizing ife ng'abasuubuzi tuli bumu era tukakasa bulungi nti embeera eri mu nteeko tewali mutawaana gwonna wabula tukubiriza abasuubuzi okusigala nga bakakkamu tusobole okulaba nga ensonga ezibanyiga at least ng'okwemulugunya kwe tukoze kuno tukakasa bulungi nti response tugenda gifuna mu bwangu ddala ate nenkubira omulanga n'abo abavunanyizibwa mbaddamu omulanga obutakungula nti muyingirewo immediately tulabe butya bwe tuyinza okusolvinga problem. Twogere ku oli mukulembeze w'abasuubuzi twogere ku incident eriwo oba egenda mu maaso ey'omukulu Hama okujjira emyala gino eno twawulidde omuloodi w'ekibuga nga yagamba si mumativu era n'abasuubuzi abadde bakolerawo tebalina we bagenda kukolera gwe ng'abakulembeze mukimanyiiko era abasuubuzi abadde bakolerawo mulina nteekateeka ki gye bali? Ife ng'abakulembeze ku nsonga y'omwala ekituufu kiri nti twagala omwala gubeere muyonjo naye olw'okuba essaawa eno saagala kudda mu nsonga za mwala nti tulina ensonga semasonga ezitulinnya ku mutwe siyinza kudda mu kwogera ku nsonga z'omwala ng'abasuubuzi bange bagadde amaduuka gaabwe tebakola renti abala n'ebizibu ebirala bingi so mumbeera efaanana bwetyo ekyo tujja kyogerako olulala naye so far this moment tutunuulidde nnyo ensonga kati eziri ku mitima gy'abasuubuzi.